nsanga security nga ngenzo okukima security ku police nsanga omuntu gwe manyi mu kaduukulu I ended up using money zagondi okumujali Mutima takyasobola kulangira ku kampuni ene yaffe Rwanda waffe tasobola because bamubanja kyekimu ne ku gundi eri ku masengere Mutima oyo buli kivvulu ekiggwa bwato bwabeera ne kamiliyoni kenyini yabadde aganye ogenda okuyimba ng'ali kuki wa Emma agamba Mutima gwo neesibyeko ebbanga none gundi yagenze natayimba saha yakomye saha yagenze Masaka teyayimba bali banamu balance we Spice ensonga yaziropye mu koti y'abantu because abantu babatera already bamaze okumulaba bayine Spice yakoze nakyagadde nnyo lwaki nti okay, ensonga zino ziwuliriza side ya Mutima ne side ya Spice buli omo ofunamu embeera Spice singa teyayimbye nga bamulanza avuza bamulabye n'emisana bamulabye abantu bandi munyigidde kyeyakoze yagenze n'alopa omusango mu kooti y'abantu era n'awinninga mu kooti y'abantu kakati ne bali bapromota ali bagala omusibira ekikookolo nabo abawinninze atya nti Mutima gwali bagala osaidinga naye ate agenze wa Spice n'amwetondera Mutima ne weyetonda kyekitegeeza kati leka nkulage kampuni ey'omwenge yabadde oku eri mu kwogerezeganya Spice agamba bino gundi teyayibaddemu because Mutima kyeyakoze ali mu kuleetera abantu obuzibu abakola mu kampuni ye Mutima endongo y'abayaye yandigivuddemu kana akaano kukwata obukwasi ne kakuwa okukatimba nga tonnakawaako deposit ne kavuga ne kajja kaba kakulazo wulira Judi abakulazo basseruganda di Ssente zogenda okulangisa omunaana okuwa Spice okumutimba gendo zikozesemu ebirala leka atuuke muwe negwe n'atuuka n'omwekweka n'omulimba si gwe mulundi bayirawo busoosi Spice yabadde abanja balance wa miliyoni nga 3.5 zebadde abanja balance abantu bali wano era za Mutima mwebaze nnyo manager Labeja Lawrence eyasobola okukakkanya embeera yabadde e Masaka kwabi kumbi bonna badde beekyanze Labeja yategedde nti abayimbi beekyanze n'asalawo n'akiyingiramu akimiremu ng'omuntu owedde yayita omuyimbi n'amukakkanya n'ayita ne Mutima akole commitment mu maaso g'omuyimbi day and then kakati Spice nawe yatuse n'agamba awadde Mutima eddakiika 5 ajamuwe ssente ze yeeyongere yazimuwadde oba kugamba nti Labeja yayingiddewo mu mbeera eyo n'ayogera ne Roger manager wa Spice n'ayogera ne Mutima because Mutima bagamba sente wabadde okusente zaali zifuniseewo okwo naye nga ssente ezo ekisooka ziri walo okuva Mutima yabadde ayina ekyokubiri Mutima naye nga tayagala kukola ki kutwala ku ssente zo kwaza badde ntono jjukira nti nagala okukola ekivvulu kino ngaliwo gyewoze ssente nabo balindiridde okugyayo ssente zaabwe kakati Labeja n'akiyimirira n'ayogera ne Roger Mutima n'asinga ki essimu okitegeera so onaasobola okuyimba Spice yayimbye olw'ensonga bagenda kwekyanga balaba saavuze Spice agenda kuvuga olw'obuntu bulamu oyo omwana n'agamba omanyi leka nnyimbe mbulire abantu nti tuwe ssente ku boti ne boti ne boti naye Mutima oyo ebintu byazaakola endongo eyo lwaki tagyesonyiwa nze kyendowooza ekisookera ddala ennyumba ezimbye yakali Mutima kyalina okukola Mutima wagula ebintu wafuna ssente oba omutima gwe gwego mwaliwo omuntu alina omutima nga Mutima abadde n'amabanja kati bwewateekateeka ebivulu ebyo alowooza nti afuna ssente sasula amabanja kyendowooza nti akyusemu strategy yogera n'omuyimbi wabazza jenga kyaliwo si mupangisa nti azze kuyimba kubya ssente kuba kati Spice yayimbye tebamuwadde ssente teyayimbye osobola okugamba Spice oba Roger oba Saha oba n'abalala nti jangu nnyambe naye nanti kati kino Spice sokolindako Simon kino gundi kyeyakoze Spice kyeyakoze kimwabizza tewali muyimbi agenda niwe baba badde bamukwatirwa akafansonyi kati muyimbi agenda mugamba sooka ommaleyo tewali muyimbi mwamu anti contract wezibeera babadde baluganda oluganda n'alumenya tulina abayimbi bebawa ssente ne bagana okujja okuyimba ne tubavumirira nnyo kati mu mbeera y'emu ne promota oba tasasudde muyimbi naye oteekwa okuvumirirwa kyo kitegeeza nti endongo eno business Mutima oyo alina omugundi luli nali ne kamiliyoni ya mugambo waayo olunaku olwo tonnampawadde lwataano ne Emma oli yamwala ejirova alinayo ka house party Mutima n'andibadde nzija naye buli omu mwashooye nga twakava mu covid eyiye wagitunda emitiiyana ate oyagala nzije nkuyimbire e Masaka ku miliyoni 3 gwe wali osayinizeeko lisiti eya kamiliyoni e Masaka ku miliyoni 3
kale katufune ekyabaddeyo era olunaku lwaliro Mutima asituse n'agenda ne yeetondera spice akikoze tayagala era spice nkugambye simanyi kikikozeseza kintu ekyo yensobi okukola then nammwe Abitex bajjo muve mu ndongo yammwe y'okutiisatiisa mwe mwakomadde okuwa spice risiiti balisatiisa gondi abayimbi batajja nga tubavumirira mwoli Mutima ate Abitex n'alabye alina gwawanise enonongo business omuyimbi bamuwa ssente ateekedde okujja okuyimba promota wolanga omuyimbi musasule naye ayimbe kale katufune Eddoboozi mpitibwa Uncle Robert Jackson amanyiddwa nga Mutima neetondera mukyala Spice ekyabaddewo yesterday si enkola yaffe just twafunyemu ka miscommunication ne kaddire ak'okumuleetera balance so banga lyonna lwe tukoze Masaka tukifunangako twetondera buli muntu eyakoseddwa n'eyalumiddwa si enkola yaffe tusaba tusonyiwa ekyabaddewo yesterday. Sina problem Mutima kubanga sisobola kunyiigira gwe nga tulinde same business osonyiga kaseera ako kuba oba n'ebyolowooza bingi oba n'obudde like obudde bwo planning noga nandibadde ndi wine nzize Masaka kuba bambukinga kitegezo zikola osubira balance wabeerewo ne bwe ntuuka mishono ngamba te balance taliwo kitegeeza nti oba omulimu gwange ogutute for granted so si kirungi tuyita mu bintu bingi at least nayo ndongo gibaddemu omanegizeeko abayimbi omanyi kyekitegeeza okuleeta omuyimbi n'avaayo n'afunayo kala akayimba ate ne weekyandibadde nga nze katugambe Mutima otimbe ne sijja kuyimba abantu bandyekisee tebabimanyi ebyombunnoono ataze twamusasudde tusente ze ngo bagamba nti kasita Spice bamu ebintu ebimu nagambye ntomvuga speed naye Mutima n'abanga agamba naye byonna nga tawulira si yono wakaloboozi ate kati asobola okugeza eddoboozi eddene n'akuyitako nga sente azinge owaayi kyo ekiriwo akaloboozi ayogeza kwogeze Spice ngenda kuwa sente kati waba ayagala okuyitako butamutegeera owaayi valopiteo tosobola kutegeera nti ye Mutima Mutima omanyi Mutima oyo agezaako terenkanya embeera nekyendowooza kyalina okukola kiri kimu yeetaaga okukola ebivulu nga 5 ng'asaba abayimbi bamubeererewo because amabanja aganisasula nago mangi naye banaye tukoyo okusondera abantu Mutima tavangayo n'ayamba omuntu nti wuuno azimbye ennyumba nedda ndijjo nedda leero abantu baffe nabo mubasaasireko nedda Mutima yakola kibiina ekyabamaneja nebakolaa leero nedda agemalira abantu bangi abafuna ebizibu Mutima yali saidi ya Labejja Mutima ne Labejja talent manager simayi bikyeyo so Mutima yalina Labejja kati emakawusi nga walina ekyabwe sente za jene eringa zikola ziti wamma nyongera okutegeeza nti Senga Mirembe ewa Natural Products y'omu ku batuteekamu ensimbi yakugamba g'omwana omuwala abonaabona olw'okuba nti onoonya emikisa omwana abuze obufumbo buganye mumutuukirire era mukubire ku ssimu ate munkubira nze omanyi show bagiraba bane tuli live ku show so okuba toba otetaganya embeera egenda omwana mwala mwise MC Chumi ali awangamye nti hasa ino ndi wano ndaba mutabani wa muwala wa Honorable Derrick Oron Chumi omumanyi otandise ogwakatale Chumi mugodi wa olaba omanyi Chumi muwala wa Derrick Honorable nali mmanyi emakindi totuukayo naye olaba omanyi Chumi ate kati Derrick weli ebuziga ate toyokia sasa tumina ne ku Tomili Uganda ne Race Superstar batwagala nnyo munange abaana bayisaamu eggaali wano obwana onotyo bugali sinze saagala bintu byakumpisaamu gaali bayita
kulu Monique Seka otegeera yayimba kayimba Eddie Kenzo ke naye era ky'abantu tekyabadde buli kayimba emyaka gyabwe omanyi Peter Sematimba aludde mu ndongo eno otegeera kakati abantu ng'abo abamanyi nnyo abategeera omanyi judi kati oludde kankubulire endonge katono nnyo kukyasi gundi abadde kukya Juliana yabaddeyo so yanoonyeza atenga Juliana jeje emyaka gyabwe dungeons biki byonna naye kakati n'ekivvulu abakyala abo baakuba nnyo waliwo omukyala gwe bayita Miriam Bell ndoza yoli yayimba nene Nairobi Mombasa waliwo omulala bamuyita Shara Mwana yayimba akayimba ke bayita Mamwenu twakula tukayimba mukikunda ng'osula mulimu ebiku kati ono yazze salogeneko negundi South Africa nayo South Africa gwaliyo gwayita Brenda Fassi Monique Seka wangalirawa eyali wano gundi gwebatwala enkyali oyo kakati akayimba ke kebayika akake tumanye nnyo ke bayita misuwa oh mama misuwa edikenzo ke yaddamu ne bamuteeka ku Billboard Square kati process by process ensonga ekomezawo process by process twamubuuzizaako ku musango omwami n'atugamba nti omusango yaguwangula omwana yamulina bagenda na mu kooti bakoma ku court mediations bakkiriziganya olw'ensonga nti ekisooka mwana muwala ng'omulaba yali tasobola kulabirira mwana oli ku mbeera gy'alina okubeeramu ekyokubiri omwana nga mukulu asobola okubeera amateeka gamukkiriza nti asobola okubeera neki ne taata likewise asobola okubeera ne maama naye asobola okubeera ne taata so omwana asobola okugenda alaba ku maama ng'abeesinga okuva ewa taata naye omwana ali mu kyalo kyabwe California ate abatya gwentya because omwana emyaka gy'alina ng'ekyalo kyavaamu ekyalo Uganda ali ku kyeyo Uganda ali ku kyeyo California kyeyo wekiri ati oli mu America ekyalo California Uganda ali ku kyeyo kakati maama ekyalo kiyinza okuba nga kyana mukaaka okitegeera so nga n'omwana kugaa nti salawo ku maama ntaata obeera waani agamba maama nja kujja mulabeko nga maama wange era maama tasingika maama agamba maama nja kujja mulabeko nga maama wange ku supermarket okulira kigondi ki mese kimutumira kigamba ogamba otya mukama wange Pastor Peter Sematimba process by process naye naseka ngamba ono mwana tatya mukama oli ku radio ya mukama wako olimu ye nno munange gye twagwidde ne ku Gilbert mu Kenya baali baseka mu Kenya era Mariam kati bino abitegeera nnyo ebyo bemukolera nnyo naye anyirira abadde aludde okukola kyokuva gundi byemukewe yakola kimbadde sikyamulamu gundi so omukolo gwabadde massive nnyo obadde mugamba bakadde oyo mukadde oyo dota waliwo oyo omuwala abadde omanyi yabaddeyo katasaani omanyi ekitegeeza okukuuma oyo mukadde anti yabaddeyo katasaani yabaddeyo katase professor abana bonna bali ababeera ku mmeeza ya professor tobaawula nnyo izo bayita abaana nga so era professor we gwe yatulaga ku birthday omukuba mukuuma birthday yasembayo ku Beni Mugugu yoyo mukuba mukuuma professor nkubuuzaako ne nkugamba otya professor bayire musaasireko mukwano gwange mugundi we Silivia bambi bakamulongoosa Silivia sinaba kujja kukulaba Silivia mugundi Silivia Gilbert bali baseka Bukenya gyali eyo muganda nge Katomi Kingdom bakamulongo process by process awadi yawangudde awadi babadde bakoze no ba radio personalities abaludde mu industry ya radio batutte moment okulaba nti nabo basima mu mbeere mu bendala yensonga lwaki nkugambye nti Peter Sematimba yabadde asuutinga ku mukolo guno yali akutuukirako bulungi nnyo kubanga omuyimbi gwe baleese amumanyi bulungi emyaka gyegyo balegendale mu radio era yoyo wetwogera ku radio FM radio station mulabye damo yogere wadde omwana oyo tusooke twebaza omwana ono okubeera nga akuma era professor agamba Kenya si mwangu kukuuma naye olaba omulabi ono naye omumanyi oyo sezaala wange gundi teyampisa kakana byanca kakana tosumula naye alimba abadde yampise mu mukolo gwabaddeyo twakoze emikolo tegyadde emikolo professor baali baseka Bukenya muyongerako ekigambo kye bayita mahogani munabyabufuzi omuganda asinga okutegeera oyo no yaleeta gwolaba bumeme yatuleetera
omuceere byolaba kakati Ssematimba oyo wetwogera ku radio nga bwolaba FM radio stations fenna tuli katibake ye yaleeta ebivulu bya radio station nga bwolaba ku gundi we yava yetaaga respect mu radio atamwa respect manyi oyo kadingo radio yonna mu ggwanga Uganda FM radio station tuli katibaka musajja mukulu gwe bayita Pastor Pira Ssematimba era atamwa respect tamanyi jane ya radio mu ggwanga akumye omutindo tuwe Pira Ssematimba process by process nga nyinyi yakunsonga z'omwana n'ekivvulu ng'ekyabadde twaliza wamu Ssematimba Ssematimba ye yakola akayimba ke bayita kirikiri mwabe yali producer yali and the praises and the glory to the Lord Jesus Christ. I also want to say this. I really want to thank RG Consult and everyone else involved in this for giving me this award. I really am appreciative. Bye bakoze nga bamaze kufa ekyembwa ennyo mwana kyambwa ne bano bagayi ba RG Consult bakitadde ku mulembe ky'omuntu mwebaze ng'akyaliwo amanyi nti omusiimye bamanyi nti obasiimye ate oinspiringa n'abalala abaagala okukola oyo byakoze nabo okukola kye banaakola okulaakulanya ekitundu kyaffe n'ekyo mbeebaza nnyo kyebakoze olunaku lwa leero ndi musanyufu nnyo kyebakoze ate nebaza Katonda nti ndi omu ku abo bebeyanziza olwaleero nga tukyali balamu olw'ebyo Mukama Katonda byasobozezza otukozesa nga tukyali balamu. Omusango nagwangula mu kooti omwana wange omwana ali wange ze mukuza tuli basanyufu omwana musanyufu ndi musanyufu tuli basanyufu naye okusinga nja okwebaza ba Ugandan artists ali Namubiro atuwadde omuziki gubadde mulungi nnyo waliwo omuzeeyi omulala bamuyita Kabuye akubye omuziki muyitirivu nnyo n'abalala be basinze okunyumisa Sseno ne Monique Seka bwayongereza omukyala ayimbye Maria Mundagire mu Uganda nze ankubidde omuziki mulungi nnyo lwekyo njala okugamba bana Uganda nti muwagire nnyo abayimbi baffe bannansi bakuba omuziki mulungi tugutegeera ebigambo ebiboogera tubiwulira n'okusinga bano abava ebweru. Kasalabe kya mu Kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddizibwa kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati butyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo a World Cup in the desert.
The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves. High-flying saves. Unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Gold TV. Love it. Lero ku Bukedde TV 2. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidiziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo Kale tubakulisayo mukuumulako mikono gyange nyongera okubategeeza nti Beaver Organic Dr. Richardson Njobe Simon omwami oyo yakuguka muki omuntu atulabe sawe ebintu byaffe bya butonde soko mukubire ku 0752 nkaaga 2427 0752 nkaaga 2427 asangibwa wali ku ngalabiza Ssaabasajja Kabaka opposite Hotel Sojovalo gye bayita Access Building ayina ke bayita clear cough ako kakola ku ndwadde z'amawuggwe gonna ayina kaliko singa okwagala ak'abaami kugambako denti nkaaga ngenda muganda wankale ayina kali ayina ako ka wake up kati vako ayina akabakyala ku muganda wange ke bakola mu bikola by'eggundi by'amayuuni ako muganda wange kakola kukulumizibwa mu ndira okulumizibwa ng'ogenda mu nsonga Dr. Richard Senjobe mugambe Simon yangambye nkukubire ku simu yo ebisigadde byonna mbimulekere. Njaga kwebaza lwo naona batulaba social media omuntu ongedde amaanyi tuli b'amaanyi nnyo ensi yonna etulaba okuva ejjuba okutuuka paka South Africa America mwana muwala ono ngenze nempa example ya Kyannamukaaka nagamba mwana azalo Kyannamukaaka amuyita Vero Nambi agambye kwali nnyo Vero Nambi agambye mwana azaalwa ye Kyannamukaaka bw'olabye ekifaananyi kino kikujjukiza ki? Ekifaananyi kirimu abantu kakati Caritas Kalisimbi Naalongo oyo no yatawukako radio bagikubidde ddala abo ng'ayonoona gundi Zuwena ono Rasta RS Elvis oyo wa Radio 1 oli gwe bayita Shadow Roger Mugisha mabega kakati ye PD wa Gondi wasanyura FM ono Uncle Mitch by the way wetwogera ku abantu abagaggawalidde ne babera very successful mu radio industry Uncle Mitch ono Gondi Sikakawenja kakati ono Uncle Mitch badde kyakugamba aina agency gye bayita Eclipse ekola experiential marketing y'omu ku bakozi abakoledde mu radio ne TV ne bagaggawala ne babega kawo capital yali yagala kumuzza ku mulimu kumuza ku mulimu n'abasaba ssente za MP zaafuna kakati Fake Maker bannange wetwogera y'omu ku bayimbi abasinga okuba n'essanyu oluvannyuma lwa It Will End in Tears kigenda kuddamu nga luli era teyande bikoze wololo kavudde n'akola drive era fiiki biki mukama oyogera ku Africana ekyegundi kyamukoze bubi nnyo ekyeruweere enkuba yakitonyeemu naye nga ku Africana tatoma omukono tatoma kakati wogamba nti no mu bantu erinnya lye mu bantu yafunyeemu nnyo kati mutaka ono Nsimbi bagaba n'ebivvulu bino ekisooka kiba kyamutegese ekyokubiri kyabadde kya manager ekyokusatu kyabadde kiki bana manager yasaliddwa ekyokusatu kyabadde kiki ekyo ekyasembye ekyadde kyemu ekyeruweere ekyo naye ekirungi
erinnya likomyewo ki ku bantu Maika alina omukazi omukulu alina mu Ssente era oba olaba ekivvulu kya Fiiki yakutte Unique mukwano gwe Katonda nnyo tereezaamu alina omukyala alina Ssente kubanga omanyi buli mukazi afuna ssente bamuyita mukulu basaibo nze simanyi bannange tukole tuli baana bato bantu mmwe saibo yezira kulaba alina ssente ndi mukazi wabuli emwakuzanga gundi omwakuzanga Donizera nga mwana muto kati nange nafuna ssente zange wano Simon ansalako eggamba eddene so yabadde nnungi buli kimu kyabadde kyakabi naye mulimu ebintu ebya sound Steve Gini yebweru togisobola then show yabadde disorganized wabaddewo wowing factor apart from Bobi Wine okujja ku show abantu bakwagadde Fiiki twasooka ne tugaana ne tujja kyekikuleta ku stage sawa nya kitundu oyibengo papa kyekikule salidi ya Jasmine okuyimba ku stage akamidde bintu bingi the best performer of the night yalindoza mukwano gwange gwe bayita Azawi ne Karoka Sita then that disorganization bemusiba aji no bakyamusa nnyo omanyi ekivvulu kyaliko principal kyatuse kiseera abantu bakyamusa nnyo nabyo omukyala yabadde akaabaawo nga laye principal John yampise nangamba musajja yagala kubabuuzaako netugenda omubuuzaako ne teacher nedowooza principal kutoca nenfukamira kanooza agenda kunjokyezeenga ekyokubirisamu bubulizi kisajja kyo kyebiroze muganda wange kiri saidi ki naye mukyayira bwere ekyokubiri n'abantu amaaso bagakyusiza ne bagajja ku muyimbi ne bagaza ku principal kamera zonna zakyuse ne ziva ku muyimbi for some time neziza ku principal n'omuyimbi ekyamusobola okulaba ku principal okuhonalinga ekivvulu kye so okutwaliza wamu nti ye nga ye talina kyabanja bantu wano bamulaze omukwano principal yamuyiriddewo omubiri nabadde ntiddemu mwene badde ntiddemu okutya okwange kwabadde kukuliwabadde tokyanjagala wano nesose nendowooza nti principal kavuddeko owola abantu bwe bana ebintu ebyo naye mumanyi nti tukyalina sitole ebintu bakamiri sitole nyingi twefiiki Kamiliyoni yayambala nga agenda ku mwezi natugamba kijje mu US ozenya no tulina omugabi omukulu mu njumu neno tonight. Make some noise for the president. Kandaba tu mikono ja Bobi Wine na chini. Ladies and gentlemen, right about now, Waji. Mr. Bobi Wine coming over here is a pleasure to see a kid who came from the ghetto and making these people stand here. You led the example that the ghetto doesn't mean you're a failure. The ghetto is just the beginning of getting to the top. Thank you for coming through, Bridget. Brother Bobi Wine, you've inspired all of us, man. You're such a big inspiration to the ghetto youths, man. Mwana president, so you okogera nawe bwotyo. Mwana nakutegera nnyo muganda wange. Kulo, I really love you so much. You're going down. What's up? I just left. I follow you now. You're now did. I just left. Oh, I love you. Yeah. Oh, I love. What I say, what can you make for that kind of? The cinema kakanyonga. But my love is real. But you could come on my own. Thank you so much. Thank you so much. Session yange nesoka yo nangenda kuba nebaza mwe bawagizi mwebale nnyo kunfuula kyendi mwana. If it wasn't because of you guys I wouldn't make it here, man.
kulikeyo mu kivvulu Simon nkulabye ng'obuuza ku principal kulikayo principal yabeerangayo ng'atulaba wali firebase batulaba nnyo tumira ku Uncle John kubuuzaako kale kakati amaanyi gaffe gonna tugolekeza ku Fire Baby mwekimanyi bulungi nnyo ye concert ye esoose Fire Baby ate nga Bukedde bwekikwata sokwenda katono nnyo ekivvulu kino ekivvulu kye fiiki kyabadde kyanjawulo nnyo ku this time round nti musajja mukulu Jeff Kiwa for the first time yazzeko mu audience for the first time okumala emyaka oba emeka lwaki ku kivvulu kya fiiki andi nkubuulira olaba n'ebya Shiba nga kyali manager wa Shiba Jeff nga tujja musanga mu audience abeera backstage omu mmotoka eri Shiba yazze mu audience okubuuza ku principal naye kakati oyo Jeff omulaba ensi eringa eyamuggyako engalo n'abamawulire efula wedda weyeetalero wekola twali ayagala kukola bw'ati bamutunuulira butunuulizi Jeff gwolaba oyo nga bakubunyumiza nti yabaddewo nti wamulabyeko nti yabaddewo byonna obikola ne bituuka ne bigwayo ndijo Judy ne Martin mu Uganda muno abantu balina emboozi nga beetaaga okuba okumpi nabo asooka bamuyita Jeff omulala Chameleon Jeff oyo yagamba ba Chameleon ba Mutima timwe temumanyi maanyi ga musajja oyo ti Chameleon yagendanga ebweru nga nabo babula kulozesa abantu ti bagenze bweru ti Chameleon wabagamba nti akuma ku sawa 11 basooka wa eri mu gundi bavaayo n'ensawo nga bazikutte waba baletedde engoye nga 3 bagenda ne bongerako engoye endala mu owino wiiki eyo nayo naaba bambala ngoye empya kale sayima tujja kufunayo olunaku nga twogera ku mboozi eyo tubadde tugenda naye mmwe mumanyi nti sitoola empitirivu wabula kibangaze bano yakoze ne office edi kirabira kale dakiika emumalayo ani otujja gyetonako olwekyemboozi eri kirabira ate kyeyakoze awali wa Jeff watwala naye nabagambye muntwale empola siri mulamu bulungi naye muvuga speed Fire Baby Winnie Nwadi muganda wange is a creation of Vision Group okuva mu Coca-Cola Urban Rated Next owaffe gye yava yali wakusatu okitegeera mu gundi ne Grace yaddewo yi simanyi ayagenda bamuwasa n'agenda mu Amerika takomangawo kale singa Winnie yawangula pakezo nga bwolaba naye kati ate ndowooza teyejjusa kati Winnie Nwadi bwolaba nga Vision tovuddeyo tetusobola kugamba nti ate omwana ge twazaala tumuleke mabbali kitegeeza amaanyi gaffe n'ag'omu buto tulina okugayita tugambe nti Fire Baby atuyise mu Fire Concert atuyise bayirayo taata wa Gondi wa Winnie Nwadi fani wange ku radio naye ekintu kyasinga okunjagaliza nti yali agala tomusobola wadde koota taata usooka endagano bonna bali ku ssomero lyerimu olaba yakulema ku ssomero kakati ate kakati nze taata wa Winnie Nwadi y'omu ku basajja abasinze okufuna mu linnya lya muwala we taata serebu n'okusinga omwana bino ebibaddewo Nwadi ebyokumugoba wano ku internal affair biki yabagamba bwekita kyangu okuzaala omwana nga bamusasulira omulaba naye ng'ekivvulu kino okumanya kigenda kuba kyamaanyi nnyo era kina Vision Group Bukedde brand ekyoddemu amaanyi kirina promote w'erinnya Ketti asinga okuba nga wakabi oyo yasemba okuleeta lakembe Ketti promotion yakirimu kakati ate band mu East Africa brand Nwadi mwava Swans Avenue nayo nene ndijo ne Simon nakyembuza lwaki brand yano se yategese omuyimbi waabwe wande ekisokera ddala Swans Avenue tugimanyi eri centered uptown kati baatuuka okwagala okukola Winnie Nwadi baagala bamutambuze mu city ez'enjawulo ffenna tukimanyiwe kijja ku kyekivvulu okukikola lisse bulaga amasaka wawa kyetaagisamu omuntu amanyi ebintu ebyo yaani ye Ketti kyamanyi ground yonna buli kimwakiswangs bo bawano mu kibuga Kampala Nwadi ng'omuyimbi ye muyimbi yakuskatinga naye okusinga obuwagizi buli byeno kati bano abantu babulijjo Swans baza otabategeera nnyo so ne bagamba nti Ketti gwasinga okubategeera aye ne bagamba nti ate Bukedde kwe basiiba abantu babulijjo TV y'omuntu wa bulijjo TV etuukira ddala ku muntu oli owa wansi kutulina okulangira ekintu kino n'amaanyi so Nwadi kyenkakasa kiri kimu agenda kujuza lugogo oyo n'ensi yeewuunye okwetegeka buto kubanga era nga omanyi buli omu financially
kyali kinyenyaamu. So right now everyone is ready. Bantu mulekerawo okugamba nti kunama kintu kirala nnyo, just muntu aba tategedde kyoyambadde. Naye nga nyambala bulungi, ndi muntu ayambala obulungi. Just buli omu yakula bulala, kati oli waba takitegedde aso kiyita kyayagala. Ndi dedicatingira nze kennyini kubanga bwe ntunula gye nnali paka kati wendi nti kati free okuzina amazina amaganda egatuuka ozine, dancehall watuuka ozine, ekintu kyowulira nga kyekikuwa emirembe kyoba oyambala. Mujje tufiilinge up Lugogo Cricket Oval nga 9 September mu Winnie Nwagi Fire Concert. Butereevu eyo tubisobola tubikoledde ebbanga tubimanyi, ayi tutuusa abantu wa ku top. Kakati omulundi guno era munange bategedde abanene be baani ne bajja ne begatta ku Bukedde brand. Bukedde TV1, Bukedde TV2, Bukedde Fama, Bukedde Olupapula, fena tutambulira wamu ng'abooluganda. Era kati gwe ali ewaka alaba, munange totugyako amaaso, tusome tuwulirize ate otulabe. Tugenda yita ogaba tiketi. School fees zitawanya, tewali ssente, alinga tewali ssente. Ekyo kitulekere, tugenda kuba ntukuwa tiketi, oziwangula otya, beerako ku mikutu gyaffe, programu zaffe ez'okucakala, ez'okudigidda, okuva ddala ku makya ku kyenkya, paka eri ate munange obudde gye buzibira. Eyo mu kiro Bukedde brand yaguzira tiketi zaayo. Ate olaba ekirungi ekiri ku Nwagi ono Nwagi ffe tumulabanga Baby, omanyi lwaki yava mu ffe. Nwagi mu mwaka gwa 2014 mu biseera ebya Rated Next, Urban TV yali sponsor. Urban TV sister waffe, kakati awo Nwagi we yayita okulabika ensi yayite mumanyi era nafuuka namba 2. Coca-Cola we yaggwa bwati yayingirawo nga namba 2. Awo omwana bwe yava Swangs nemulengera munange nemutwala mu kintu, kati ali ku top. Olaba nti omukisa gwava eri mu Vision Group, kakati nno gweddawo, kati akomyewo eka. Atike tugenda zigabisa kajanja, okyolina okukola kubeera ng'otuwuliriza, ng'otulaba, ng'otusoma, nga ne ku mikutu gyaffe gyonna tovaayo. Okay, tubakoola Vision Group yekikutte mu Bukedde TV. Lwaki nedda kakati twabadde mu mikolo bannange Zaake yavudde ku lujja finally. Simon Honorable Zaake yavudde ku lujja. Yoga munnaffe ne mukyala we Bridget era principal yabaddeyo, Senyonyi yabaddeyo. Kati kituufu kiri nti omuntu ng'oli wakunyumirwa mukolo oba ekintu kyonna, principal mwesonyiwe. Kuba abootikira buli kimu. Principal abootikira buli kimu. Principal ne mukazi we bahagiridde nnyo ne babeera nga bannanyini mikolo. Ate principal bambikakkanamu. Wakiri yambala ku ngoye enkadde, omukazi aleke kwekolako nnyo. Ne ku show ya fiiki ogibootikidde. N'obootikidde. By on a serious note, principal yeetaaga kati okulimitinga n'omugambo wa ensonyiwa. Kuba ekyenjawulo ekyabadde wa Zaake kye nalabye wa Honorable Zaake nti abasinga obungi abagenze ku mukolo bagezaako okulaba nti bafuna selfie mukwatamu. Okwanyula kwawedde kati sayinayo embaga eri mu koona awo wennyini esembedde omwezi guno ogutandika ogujja ogwo ndozanga ennaku z'omwezi nga 9 ndoza 9 so omukolo ogenda kweyasaidiza emitiyana omanyi nga tebannakola kwanjula basose kuzimba wooteri kwe bagenda okukolera embaga kirabo yeweeri Wooteri wali emitiyana kubagenda okukolera embaga yasose okukola ki okuzimba Zaako yagobako godi bakaterekanga kaffe olwaleero nga 27 olunaku lw'abanene naye olwebe neteekateeka yo mpulirira ddala nga yeeyo weetegese ekimala bwakedde butya obuvule bwange nebase kolowooza nalota lunaku nga njagala katonda bujjeketi nalugota nnyo kamala naye kimaze ne kiba kati kigenda kuggwa. Nakupenda wewe. Now I got you, baby. I'm gonna take you now to Michiana. Now I got you, darling. I'm gonna take you back to Michiana.
kale muyogeyoge kawomera yateekamu amagya okuyikutusako Anet Plaza wasangibwa kale kamiliyoni mukwano gwo kipya kiri mu nkambi ze Dr. Jose Chameleone ekiro kyalira afuluma mu ggwanga Uganda okumala emyezi 3 ogenda okulaba ku famire yo naye ffenna tukimanyi tayagala kufuluma nga takanze afulumye n'ategeeza emyaka 25 ng'ali mu nsiike yakiyimba sokotegeeza omunene okusitula ab'amawulire bonna mu ggwanga Uganda gye bayita legendary eggwanga mujje naye atiddemu naye oba omukyala eyazaala abaana bano awulira ate ono ebigis oyo big bangaye famire eyimiridde era Chameleone omukyalo yakute miliyoni ze 2.5 n'agula konsati ya Chameleone Dr. Jose Chameleone emyaka 25 ng'ali mu nsiike wabula we tubaddeeyo Chameleone agambye nti bagamba nti Abanigeria tukole bweti tugende bweru ne tukuba mubaleke wabula tuimprovingemu tuleme okugamba nti ate tubaleke bakuba ebivulu bimeka era nga Chameleone yekka katika nkubuli ekituufu kiri nti be balina okusala baga nti Abanigeria baddeyo oba tebaddayo naye nga agamba asumuludde emyaka gibadde nga gijjo ye muyimbi gw'oteekamu ssente nga tasala tasobola kusala ate y'omu ku bayimbi abasinga okwagalwa abalina feva era bafuna ssente Jose Chameleone bonna babaguze leero tegedde tiwaliwo gwe baguzeeko ne miliyoni 2 nga konsati Chameleone miliyoni 2 n'ekintu katubalekere Jose Chameleone story tusigaza nyingi naye olunaku lwenkya tukuleetera ekyo kankireke kirindirirambagana Uganda wange abantu bayimba Oluswayiri because bayimbi kuki Oluswayiri bendera ya Uganda student isudde ku bwomu naye isudde eggwanga lyaffe lyonna so bonna bro oba oli mulogo Katoliki oba oli Orthodox oba oli whatever it is siina class njaga nti bantu bajja kujja kushoya mwenna bannayuganda bacelebrating Uganda music opinion yaabwe naye nze mu opinion yange nange ngende Congo nange ngende Tanzania nange ngende Nigeria ngende yonna nange ntala so teri nsi eswakera lunaku negamba nti music is a music exchange tulina okuplanning yakutandika kufuna exchange eri fair enough naye nga tetukyali ku mirembe gigwa music w'abantu nti tajja kuyimba wonde kikyasoboka naddala kati tuwaliwo ne social media biki music ajja kuba infiltratinga oba mwagala bati mwagala so basically tugezeeko bugeza kyekino kiba nti region gwanga muje yanjawulo tugezaako kuwanika music waffe to the world class maybe tomorrow but it's never too late jangu olabe bijawe kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidiziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutya